إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. tutendeza Allah azza wa jalla oyatonda nga tumutendeza n'amatenda amalungi era amajjuvu agagamugwanidde tumwanjagira sokusasana emirembe ku mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama oyo gwe yatutumira nga kyakusasira eri ebitonde byonna. Tumwanjagira okusasira okwo kwonna n'emirembe bibeere nga bibunira ddala abantu b'ennyumba ye bonna ne basahaba be n'abo bonna abamugoberera okutuusa ddala ku lunaku lw'ensonga. Bantu ba Allah balungi abakkiriza, tugenda maaso n'omusomo gwaffe ogukwatagana ku la ilaha illallah n'ebigyonoona. Jjukira tuli ku bukwakkulizo, tuli ku shuruutu la ilaha illallah, tuli ku shuruutu za la ilaha illallah, obukwakkulizo bwa la ilaha illallah. Nga ku mulundi ogwaggwa twatandika akakwakkulizo ak'omusanvu, asharutu assabi'u, akakwakkulizo ak'omusanvu nga ke kaluwa almahabba, okwagala. Twagala ki? Twagala ekigambo kya la ilaha illallah, twagala ekigambo kya la ilaha illallah. Bw'oyagala ekigambo kya la ilaha illallah kitegeeza nti oyagala nnyini kyo. Almahabbatu lihadhihi alkalimati alazima, kalimati la ilaha illallah. Okwagala ekigambo kino, ekigambo ekinene, ekigambo ki? Ekigambo kya la ilaha illallah. Tokoma ku kwagala kigambo kyokka, wabula walima dallati alayhi, n'okwagala ebyo byonna bye kitegeeza, n'ebyo byonna ebikyetoolodde by'olina okutuukiriza okusobola okukuuma ekigambo kino nga kikyali kinywevu. Fayuhibbu llaha, n'oyagala Allahu azza wa jalla, wa yuhibbu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama, n'oyagala omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Lwaki? Anti yajja n'ekigambo kino ekya la ilaha illallah. Wa yuqaddimu mahabbata la ilaha illallah ala kulli mahabbatin, n'okulembeza okwagala ekigambo kya la ilaha illallah ku ebyo byonna gwe by'owulira by'oyagala, n'okulembeza obukwakkulizo bw'okwagala ekigambo kino na byonna ebikyetoolodde birina obukwakkulizo bwakyo bw'olina okutuukiriza. Fayuhibbu llaha mahabbatan makrunatan bil ijlali wa ta'dhimi, n'obanga oyagala Allahu azza wa jalla si kumwagala bwagazi, wabula n'obanga omutukuza, n'obanga omugulumiza. Wal khawfi war raja, n'obanga omutya ate ng'olina essuubi. Lwaki omutya? Anti otya nti bw'onoomujeemera n'otuuka mu maaso ge nga oyina ebyonoono olw'okumujeemera kuno, n'otuuka mu maaso ge ng'ekigambo kino ekya la ilaha illallah wakyonoona, omuliro gukulindiridde. Ate ekigambo kino bw'otuuka mu maaso ge ng'ekigambo kino wakiyuzaayuza tekikyaliwo, ogenda kuguwangaaliramu emirembe n'emirembe. Warrajaa'i, n'okuba nti osuubira ki? Nti bwe nanyweza ekigambo kino
ne kibanga tikiriiko kamogo n'enkola ebikyetoolodde ebikiyimirizaawo, Allahu azza wa jalla waabikkiriza ngenda kubeeramu abo abeesiimye. Anti ejjana ekulindiridde, ejjana ekulindiridde. Abo abakkiriza ne bagoberezaako okukola emirimu emirungi balina ejjana ebalindiridde. Ejjana erimu emigga egikulukuta, khalidiina fiiha abada, bagenda gibeeramu mirembe na mirembe. Inna alladhina amanu wa amilu salihati ulaika hum khairul bariya. Allah subhanahu wa ta'ala akakasa abakkiriza ne bamukkiriza ne bakola emirimu emirungi, ulaika hum khairul bariya, bye bitonde bisingira ddala okuba ebirungi. Jazaohum inda rabbihim jannatu adini tajri min tahtiha al-anhar. Empeera yaabwe ki? Ekuva eri omulezi waabwe, ejjana erimu emigga egikulukuta, khalidina fiha abada, bagenda kugibeeramu emirembe n'emirembe. Radiyallahu anhum wa radu an. Abantu bano Allahu azza wa jalla yabasiima, nabo ne bamusiima. Dhalika liman khashiya rabba. Ebyo nno bye byoyo atya omulezi we. N'olwekyo omuddu ono alina essuubi nti bwe ntuukiriza ngenda kufuna ejjana. Tuwanjagira Allahu azza wa jalla atuteeke mu abo. Tuwanjagira Allahu azza wa jalla atuteeke mu abo. Wa yuhibbu ma yuhibbuhu Allahu min al-amkinati. N'oyagala ebyo Allahu azza wa jalla byayagala mu bifo ebyenjawulo ebimanyiddwa nti Allahu azza wa jalla abyagala, kamakkata al-mukarrama, nga bw'olaba Makka, wal madinati nabawiyya, n'ekibuga kya Nabbi sallallahu alaihi wasallama. Ebyo bifo ebimanyiddwa ebiriko obujulizi nti Allahu azza wa jalla abyagala. Wal masajid umuman, n'emizikiti in general, n'emizikiti okutwalira awamu. Tukimanyi bulungi Nabbi sallallahu alaihi wasallama yakyogera, ahabbul biladi ila Allahi masajiduha. Allah subhanahu wa ta'ala ebifo byasinga okwagala mu nsi muno gy'emizikiti, masajiduha, gy'emizikiti. Wa abghadul biladi ila Allahi aswaqiha, n'ebifo byasinga okutamwa, byasingira ddala okukyawa n'okunyiigira bwe butale. N'olwekyo omuddu olina okwagala ebyo Allahu azza wa jalla byayagala, ebifo. Wa yuhibbu ma yuhibbuhu Allahu tabaraka wa ta'ala min al-azminati karamalana wa ashir dhilhijja wa ghayriha. Okwagala ebiseera ebimanyiddwa nti Allahu azza wa jalla abyagala, karamalana, ng'omwezi gwa Ramadan Allahu azza wa jalla agwagala. Bwe gutuuka aggala emiryango gy'omuliro n'aggula emiryango gy'ejjana. Subhanallah. Wa ashir dhilhijja, 10 erisooka mu mwezi gwa dhulhijja, mwe muli olunaku olusingira ddala okubanga lwa kitiibwa mu maaso ga Allah. Mulimu emikolo gy'okulambula ennyumba ye, eri gye tulabye gy'ayagala ennyo. Wa yuhibbu man ahabbahumullahu min al-ashkhasi, n'okwagala abo Allahu azza wa jalla bayagala, kal anbiya'i, nga bannabbi, warrusuli, n'ababaka, wal malaika, n'okwagala bamalayika, wassiddiqina, n'abo aboogezi b'amazima, washuhada'i, n'abo abaafiira mu ntalo z'eddiini, wassalihina, n'abo abalongoosa. Wama ahabbahu Allahu min al-af'ali, n'okwagala ebyo Allahu azza wa jalla byayagala mu bikolwa, kassalati, ng'esswala, wazzakati, n'okutoola zaka, wassiyami, n'okusiiba, walhajji, n'okukola hijja. Owulira, tokola ibada, tosinza, tokola ebyo byonna, tosaala nti ojjawo ekyo Allahu azza wa jalla kyeyakulagira. Kikole ng'okyagala, wojja okukifunamu. Leka kusaala nti nzijawo bbanja lya Allah,
era n'omala okusaala n'ossa n'ekikkowe nti alhamdulillah owa ebbanja lya Allah ng'olingako egambe yeetukkudde omugugu ekikoba kikole ng'okyagala lw'ojja okukifunamu empeera enzijuvu wama ahabbahu llahu min al aqwal n'okwagala ebyo Allahu azza wa jalla byayagala mu bigambo kadhikiri ng'okumujjukira ala bidhikiri llahi tatma'innu alqulub mazima mu kujjukira Allahu azza wa jalla mwe muli okutebenkeza omutima wa qira'ati alqur'ani n'okusoma qur'ani ekitabo kya Allahu azza wa jalla ekitabo kya Allahu azza wa jalla wa min almahabbati aidan ne mu kwagala wano kwe twogerako an yakraha ma yakrahuhu Allah okwagala Allahu azza wa jalla okukakafu kwe kuba nti otamwa ebyo Allahu azza wa jalla byatamwa wa illa fa innahu la yakunu sadiqan fi mahabbati llahi bw'otaatamwa ebyo Allahu azza wa jalla byatamwa ojja kuba totuukiriza mu bukakafu bw'okwagala tojja kubeera mwesimbu mu kwagala kuno kwoteka okwagala Allahu azza wa jalla li'annahu la yutasawwaru an yakuna muhabban lillah jalla wa ala wa huwa muhabbun li'ada'i llahi rabbil alamin lwaki tosobola kugamba nti oyagala Allahu azza wa jalla ng'ate oyagala abo abalabe b'oyo omulezi waffe omulezi w'ebitonde byonna wa huwa ghayru mubughidhun li ada'i llahi rabbil alamin tosobola kubanga oyagala abalabe ba Allahu azza wa jalla nga tobakyawa tobanyiigira n'ogamba nti nze njagala Allahu azza wa jalla obeera weerimba famin almahabbati okwagala kuno kwe twogerako an yakraha ma yakrahuhu Allah okutamwa n'okukyayira ddala ebyo Allahu azza wa jalla kwe kutamwa n'okukyayira ddala ebyo byonna Allahu azza wa jalla byakyawa n'otamwa era n'okyawa abo Allahu azza wa jalla baatamwa era baakyawa fayakrahu alkuffara n'otamwa abakafiiri wayubghidhuhum n'obanyiigira wayuadihim n'obaggulako olutalo wayakrahu alkufra n'oba ng'okyawa obukafiiri walfusuuqa n'obwonoonefu walisyaana n'okujeemera Allahu azza wa jalla ebyo bw'otaabikole ojja kuba weerimba ebyo bw'otaabikole ojja kuba tosinziza Allahu azza wa jalla mu bukakafu bwa kumusinza fakullu man abada ma'a Allahi ghayruhu fahuwa fil haqiqati abdun lihawaahu oyo yenna asinza nga kyasinza agatta ku Allahu azza wa jalla asinza Allahu azza wa jalla ng'ate eno bw'amugattako subhanallah fahuwa fil haqiqa abeera nga ddala mu bukakafu abdun lihawaahu ono muddu asinza kugoberera kwa kwagala kwa mwoyo gwe agoberera mwoyo gwe bal kullu ma usiya Allahu bihi min adh-dhunubi ebyo ng'obitadde ku bbali buli kujeema kwonna kw'ojeemera Allahu azza wa jalla fasababuhu takdimu al-abdi hawaahu ye muddu okuba nti akulembeza kwagala kwa mwoyo gwe takdimu al-abdi hawaahu ala awamiri llahi wa nawahihi omuddu ono aba akulembeza kwagala kwa mwoyo gwe kwebyo Allahu azza wa jalla byamulagira okukola n'ebyo byamugaana omutima gwe ne gumugamba nti kino nze kyenjagala wadde nga Allahu azza wa jalla yakigaana omuddu ono n'akkiriza era n'akigoberera omuddu ono n'akkiriza era n'akigoberera n'olwekyo baddu ba Allah
tulina okusinza Allahu azza wa jalla mu bwomu bwe nga tetumugattako. Twagale Allahu azza wa jalla ye nga ye omulezi waffe. Bwe tunaamwagala ajja twagala. Tukyawe era tunyiigire ebyo byanyiigire era byakyawa. Babe bantu, bibe bintu, bibe bikolwa, bibe bigambo, kyonna Allahu azza wa jalla kyatamwa era kyatayagala. Obukakafu bw'okumwagala kwe kuba nti naawe okyawa ebyo byatamwa era byatayagala. Allahu azza wa jalla atukubira ebyokulabirako bingi mu Qur'an. Atugamba nti kad kana lakum uswatun hasana fi Ibrahima walladhina ma'ahu. Atukubira ekyokulabirako kya Nabbi Ibrahim. Mwine ekyokulabirako, mwalina ekyokugoberera ekirungi, mwalina ekyokulabirako ekirungi mu Nabbi Ibrahimu n'abo abaali awamu naye. Idh qaalu liqawmihim, bwe bagamba abantu b'ekibiina kyabwe, inna buraa'u minkum wa mimma ta'buduuna min duunillah. Qaalu liqawmihim, bagamba abantu b'ekibiina kyabwe, inna buraa'u minkum, ffe tubeesambye. Mazima ddala ffe tubaawukanyeeko, tubeesambidde ddala, wa mimma ta'buduuna min duunillah, n'ebyo byonna bye musinza ebitali Allahu azza wa jalla. N'ebyo byonna bye musinza ebitali Allahu azza wa jalla. Kafarna bikum, tubawakanyeza. Wabada bainana wa bainakum, olaba? Wabada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan. Fe okuva olwaleero tubataddeko obulabe n'obukyayi wakati waffe nammwe. Bweyolese wakati waffe nammwe obukyayi. Tubaguddeko olutalo n'obukyayi abadan. Obukyayi buno tebujja kuvaawo, bugenda kusigalirawo ddala. Hatta tu'minu billahi wahdah, okutuusa nga mukkiriza Allahu azza wa jalla mu bwomu bwe. Okujjako nga mukkiriza Allahu azza wa jalla mu bwomu bwe. Olabye? Oyo Nabbi Ibrahim, surati Mumtahina aya ey'okuna. Tuli ku kwagala ekigambo kya la ilaha illallah. Ng'okwagala ekigambo kya la ilaha illallah kitegeeza nti olina okwagala nnyini kyo, ye Allahu azza wa jalla. Olina okwagala omubaka eyajja n'ekigambo ekyo. Olina okwagala ebyo byonna ekigambo kino bye kitegeeza, ebikyetoolodde, ebikikuuma, nga bwe tulabye nga Sheikh atugamba okwagala ebifo eby'enjawulo Allahu azza wa jalla byayagala. Okwagala emizikiti, okwagala abo Allahu azza wa jalla bayagala. Ababaka, bannabbi, bamalayika, basiddiqina, abalongoosa, basiddiqina, aboogezi b'amazima, washuhada, n'abo abafiira mu ntalo z'eddiini balwanirira ekigambo kya Allahu azza wa jalla kibeere nga kyekiri waggulu, wasalihiina, n'abo abalongoosa. Wama ahabbahu Allahu min al-af'al, nitulaba n'okwagala ebyo Allahu azza wa jalla ebikolwa byayagala, eswala, zaka, siyam, hajj. Okwagala ebigambo byayagala, okumujjukira. Ahabbu kalami ila Allah, ebigambo ebisinga okwagalwa mu maaso ga Allah, arba, bina, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illa Allahu, wallahu akbar. Bye bigambo ebisinga okwagalwa mu maaso ga Allah. Beera ng'obiddiŋŋana. Kalimataani, Nabbi sasama atugamba kalimataani, ebigambo bibiri byanguwa nnyo wano ku lulimi, so nga ate ku minzaani bizitowa nnyo. Habibataani, kyenjagalamu, habibataani ila Rahman, byagalwa nnyo eri Allahu azza wa jalla.
n'agamba subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim. Okwagala ebigambo byayagala, okwagala qira'atul Qur'an, okusoma Qur'an. Subhanallah. Sheikh n'atugamba nga bwe tulabye wa min al-mahabbati aidan, ne mu kwagala kuno kwe twogerako an yakraha ma yakrahuhu Allah, notamwa Allah subhanahu wa ta'ala byatamwa. Oira notamwa Allah azza wa jalla byatamwa. So gwe tobeeraawo n'ogamba nti nze njagala Allah azza wa jalla wa huwa muhibbun li adaa'i llahi rabbil alamin, ate ng'oyagala abalabe be. Wa huwa ghayru mubghidhin li adaa'i llahi rabbil alamin, n'oba nga toli mu abo abanyiigira ne basunguwalira abo abalabe ba Allah azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti la tajidu qauman, tosobola kusanga kibiina ky'abantu yu'minuuna billahi wal yawmil akhir, nga bakkiririza mu Allah azza wa jalla, bakkiriza Allah azza wa jalla n'olunaku lw'enkomerero, yuwadduuna man hadda Allah wa rasulahu, tosobola kusanga bantu nga baagala Allah azza wa jalla, nga bakkiriza Allah azza wa jalla n'olunaku lw'enkomerero, tosobola kubasanga nga baagala abo abayigganya Allah azza wa jalla n'omubaka we. Tosobola kubasanga yuwadduuna man hadda Allah wa rasulahu, oyinza okubasanga nga baagala oyo alwanyisa ayigganya Allah azza wa jalla n'omubaka we. Agamba walau kanu abaahum, kababenga bataata baabwe, au abnaahum, wadde nga baana baabwe, au ikhwanahum, kababenga ba luganda lwabwe, au ashiratahum, subhanallah, wadde nga baŋŋanda zaabwe, wadde nga baŋŋanda zaabwe, tosobola kubasanga. Kitegeeza nti kaabe wa luganda lwo, kaabe taatawo, kaabaani, naggula olutalo ku Allahu azza wa jalla n'atandika okumulwanyisa, naggula olutalo ku mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'atandika okumulwanyisa, naawe oteekwa buteekwa, gwe oteekwa buteekwa okumukyawa, kuba Allahu azza wa jalla tamwagala. Kaabe wa luganda lwo, kaabe mwana wo, kaabaani. Naye tuli ku mulembe nga abaana bavuma Allahu azza wa jalla ne tuseka busesi, abaana baggula olutalo ku mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ne tuseka busesi, abakyala baffe baggula olutalo ku mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama n'ebyo bye yajja nabyo ne tuseka busesi. Allahu azza wa jalla bwe yali atenda abantu abo abakkiriza mu aya yemu eyo yennyini agamba nti ulaika kataba fi qulubihimul imana, abo nno abakyawa Allahu azza wa jalla, bakyawa abo abakyawa abo abaggula olutalo ku Allahu azza wa jalla n'omubaka we. Allahu azza wa jalla yakakasa naggumiza mu mitima gyabwe obukkiriza, yabawandiikako obukkiriza mu mitima gyabwe. Wa ayyadahum biruhin minhu, era n'abawagira n'amaanyi okuva gy'ali, n'abawagira n'amaanyi okuva gy'ali. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, agenda kubayingiza ejjana erimu emigga egikulukuta, agenda kubayingiza ejjana erimu emigga egikulukuta. Khalidina fiha, ejjana eyo bagenda kugibeeramu emirembe n'emirembe. Radiyallahu anhum wa radu anhu, Allahu azza wa jalla yabasiima nabo ne bamusiima. Ulaika hizbullah, ekyo nno kikibiina kya Allahu azza wa jalla, ekyo nno kyekibinja kya Allahu azza wa jalla. Ala inna hizballahi humul muflihun, teeka y'amagezi mu dduwa Allah zuukuka mazima ddala ekibiina kya Allahu azza wa jalla, abo abali mu kibiina kya Allahu azza wa jalla be b'okulokoka, be b'okulokoka. N'olwekyo mu dduwa Allah omulungi omukkiriza oteekwa buteekwa okwagala
abo Allah azza wa jalla bayagala n'okyawa batayagala n'okyawa batayagala. فوصف الله عز وجل عباده المؤمنين بأنهم أشد حبا له. Allah subhanahu wa ta'ala yakitukakasa nti mazima ddala abakkiriza baagala nnyo Allah azza wa jalla, baagala nnyo Allahu azza wa jalla nga bwe yagamba eri mu surati al-Baqara nti walladhina amanu ashaddu hubban lillah, nti abakkiriza bo baasukka mu kwagala Allahu azza wa jalla. Wa annahum yuhibbuhum wa yuhibbunahu, mazima ddala Allahu azza wa jalla bamwagala era naye abaagala. Wa annahum la yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu, tebasobola kwagala oyo alwanyisa ateekawo obulabe wakati we ne Allahu azza wa jalla n'omubaka we. Walau kanu akraba qaribin, wadde ab'eŋŋanda nga bwe tulabye mu aya, nga bwe tulabye mu aya eyo. Allah azza wa jalla atugaana, sheekhe yatugambye nti famin almahabba an yakraha ma yakrahuhu Allah, okutamwa abo Allah subhanahu wa ta'ala batamwa. Fayakrahu al-kuffar, notamwa abakafiri. Wa yubghidhuhum, nobanyigira nobakyawa. Wa yuadihim, nobagulako olutalo. Wa yakrahu al-kufra, nokyawa obukafiri. Wal fusuqa, n'obwononefu. Wal isyana, n'okujemera Allahu azza wa jalla. Nobanga obitamwa, nobanga obitamwa. Ebadde surati al-Mujadila aya ya 22. Wulira Allah subhanahu wa ta'ala bw'agamba mu surati al-Maida aya 5 agamba nti ya ayyuhalladhina amanu, abayemu abakkiriza, la tattakhidhu al-yahuda wan-nasara awliyaa, abayemu abakkiriza temufuulanga abayudaaya n'abanaswara ab'emikwano. Ba'duhum awliyaa'u ba'dhin, bo abayudaaya abo n'abanaswara bo balina omukwano gwabwe ogw'enjawulo wakati waabwe bokka na bokka. Bo ba mikwano nfiira bulago wakati waabwe. Ne bw'obalaba wano nga balumaŋŋana, bwe bituuka ku bikwatagana ku basiraamu olaba nga bonna beegatta wamu. Waman yatawallahum minkum, wulira aya eno bannange, waman yatawallahum minkum, oyo yenna anaabafuula ab'emikwano, fa innahu minhum, mazima ddala yaaba afuuse waamu bo, yaabeera waamu bo. Kasita obagulako omukwano n'obafuula banfanfe, kitegeeza nti ofuuse waamu bo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti inna Allah la yahdi alqawma adh-dhalimin, mazima ddala Allahu azza wa jalla taluŋŋamya kibiina ky'abantu balyazaamaanyi. Kitegeeza nti bw'ona obafuula ab'emikwano ojja kuba weeryazaamaanya wekka. Abaffe Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti nno tobafuula ab'emikwano nfanfe, kitegeeza tetukkirizibwa kukolagana nabo, wadde nedda tukkirizibwa okukolagana nabo nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yakolagananga nabo mu ebyo eby'edduniya. Baani abo abatatuyinaako bulabe, wabula tetukkirizibwa kubafuula banfanfe baffe ne tuba nga tubawulira n'ebyama byaffe betuterese ebyama byaffe, nga bw'olaba kati ku mulembe gwe tuwangaalirako abakafiri betusinga okwesiga betuterese emaali zaffe, betuterese ebyama byaffe, betufuna obutategeeragana wakati w'abasiraamu, ffe naffekka tuddukira mu bakafiri. Gwe tunula akakuubagana akaliwo ennaku zino wakati wa Qatari ne Saudi Arabia ne Imarati, baddukira wa mukafiri. Subhanallah, nga baluganda mu abooluganda abagamba nti la ilaha illa Allah Muhammada Rasulullah. Tolabanga kyewunyisa, tolabanga kyewunyisiza ddala muganda wange. Tusaba Allahu azza wa jalla atutaase, tusaba Allahu azza wa jalla atutaase era atuluŋŋamye. Nga tumaliriza, Allahu azza wa jalla yagamba mu surati Tauba
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان أبا يمو أبكرزا الله سبحانه وتعالى قول أبكرزا تمفولا نغبكتمwe nebaganda bamwe awliyaa tembafulanga ab'emikwano banfanfe inistahabbul kufra ala al-imani bwe babanga bo basazeewo kwagala bukafiri nga bwe bakulembeza kubukkiriza ng'obukafiri buno bwe bakulembeza kubukkiriza tembafula ab'emikwano waman yatawallahum minkum oyo anaakikola ekyo n'abafuula ba mikwano faulaika humu dhalimun mazima ddala oyo abeera mu lyaz'amaanyi n'agamba mu aya 24 tuli mu surati tauba eryebadde 23 eno 24 kul in kana aba'ukum gamba nti bwe babeera nga bakitammwe agamba nabbi sallallahu alaihi wasallam nti bagambe kul gamba in kana aba'ukum bwe babanga bakitammwe wa abna'ukum n'abaana bammwe wa ikhwanukum ne baganda bammwe wa azwajukum ne bakyala bammwe wa ashiratukum n'ab'eŋŋanda zammwe wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tarlawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi bwe mubanga mufudde batata bammwe n'abaana bammwe ne baganda bammwe ne bakyala bammwe n'ab'eŋŋanda zammwe n'emmaali subhanallah n'emmaali gye mukoze watijaratun takhshawna kasadaha n'ebyokusuubula bye mutya okuba nti bijja bonoonekako bijja kudiba wa masakin tarlawnaha n'amayumba ge mweyagaliramu ago amayumba ge mwazimba ge mweyagaliramu ahabba ilaykum nga byebyagalwa gye muli bye musinga okwagala ab'eŋŋanda abo nga bwe tubalabye okuviira ddala ku bataata abaana abakyala ab'eŋŋanda ab'okumpi emmaali gye mukoze ebyobugagga bye mulina amayumba ge muzimbye ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi nga bye mwagala okusinga Allahu azza wa jalla n'omubaka we wa jihadin fi sabilihi n'okulwana mu kkubo lye mukutamwa bino bye mwagala temwagala Allah bino bye mukulembeza ku Allah n'omubaka we n'okulwana mu kkubo lye Allahu azza wa jalla agamba nti fatarabbasu kale mulindirire hatta ya'ti Allahu bi amrihi mulindirire okutuuka ekiragiro kya Allah lwe kinajja mulindirire ekiragiro kya Allah lwe kinajja wallahu la yahdi alqawma alfasiqin Allahu azza wa jalla talonganya kibiina ky'abantu abayise bononefu tukulembeza ab'eŋŋanda tukulembeza abaana tukulembeza abakyala tukulembeza ebyobugagga ku Allahu azza wa jalla n'omubaka we nabagamba tujja kulaba connection wakati w'okwagala omubaka n'okumugondera n'akakwakulizo kano biidhinillah n'olukyo muddu wa Allah omulungi omukkiriza Allahu azza wa jalla akugambye nti bw'onookulembeza ebyo bakaddewo abakyala ujagamba nti kati tubakole tutya tulina ffe ab'eŋŋanda bakafiri tulina abataata baffe bakafiri subhanallah Allah azza wa jalla tayogera bintu nga bikubagana mu Qur'ani ye n'akamu n'akeddagala yagamba eri mu surati Luqman nti wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'uhuma akuganye Allahu azza wa jalla
akuganye agambye nti bakadde baabo bwe bagezaako ne bafubanga basobola okulaba nti bakuzza mu bukafiiri bakutwala mu kugatta ku Allahu azza wa jalla n'ebintu ebirala ebyo gwe byotayinaako kumanya agambye nti fala tuti'uhuma togezaako n'obagondera wabula wasahibuhuma fi dunya maarufa wabula mu bino ebisigadde eby'edduniya ebyo byo bayise bulungi fasahibuhuma fi dunya maarufa mu by'edduniya bayise bulungi wattabi'u sabila man anaba ilayya ogobere ekkubo eryoyo adda gyendi mu kwenenya ne mu kukola obugonvu thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun oluvannyuma lwa byonna enkomerero ya byonna eri nze gye mugenda okuzzibwa mwagala temwagala ilayya marji'ukum mugenda kuzzibwa gyendi fa unabbi'ukum ntandika okubabuulira akana n'akataano bye mbadde mukola fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun ntandika okubabuulira ebyo byonna bye mbadde mukola nolwekyo muddu wa Allah bakadde bo ab'eŋŋanda zo bayise bulungi mu by'edduniya naye bwe bituuka ku kugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala n'okumujooga tokkiriza yagala nnyo Allahu azza wa jalla n'omubaka we yagala nnyo ekigambo kya la ilaha illa Allah n'oyo yakulagira okumwawula mu bwomu bwe n'oyo gwe yatuma eyajja n'ekigambo kino yagala nnyo ebyetoolodde ekigambo kino ebyo byonna bye kikulagira okukola kusaala kusiiba kusaddaaka byagale nnyo tobikola lwakuba nti ate naakola ntya bikole ng'obyagala bijja kunyumira bijja kwanguyira tojja kkaluubirirwa buli lwokola omulimu gwonna omulungi ng'ogukola ogwagala gukunyumira ate gy'okoma ogulongoosa olw'okuba gukunyumidde gukwanguyira gy'okoma okufuna empeera ennyingi mu gwo n'olwekyo baddu ba Allah bulungi abakkiriza twagale Allahu azza wa jalla twagale n'ebyo by'ayagala twagale abo b'ayagala tukyawe byatamwa era byakyawa era tukyawe abo baatamwa era baatayagala leka kuddaawo n'oseka n'oyo akyawa Allahu azza wa jalla akyawa omubaka we ajeeja omuntu ayinza okubeeraawo mutuddaawo muli mu dduuka lyammwe awo mu akeedi omukazi n'ayitawo ng'ataddeko sitira ono n'aseka ono naye ataddeko akakookolo naawe n'oseka subhanallah abasajja bali Allahu azza wa jalla be yagamba nti kad kafartum ba'da imanikum mu lutalo lw'e Tabuuki omu ku bo yaseka mu busesi ng'awulidde oli kyagambye naye Allahu azza wa jalla yabagamba kad kafartum ba'da imanikum mukaafuwadde awamu n'okubanga mubadde bakkiriza kujeeja na kusekerera kusaagirira kuba n'abasomi ba Qur'ani ba Qurra'i otamiddwa kino nabbi sallallahu alaihi wasallam kiyajja nakyo ogambye mbwe ayambadde akakookolo olabye omusajja ayambadde ekkanzu eri mu ntumbwe nga nabbi sallallahu alaihi wasallam n'ogamba nti ayambadde katemambidde n'oseka n'olwekyo baddu ba Allah bulungi abakkiriza tukyawe era tutamwe Allahu azza wa jalla byatamwa twagale ebyo byayagala twagale abo baayagala twagale ebikolwa n'emirimu n'ebigambo byayagala ebigambo byatayagala tubitamwe era tubikyawe barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan tugenda kukoma olwairo insha Allah nga bwe tujja okutandikira ku mulundi ogujja tulabe okwagala n'okugoberera omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama bwe tutyo tubeere nga tuwumbawumba akakwakulizo kano ak'omusanvu biidhinillah tujja kulaba yakakwakulizo kamu Sheikh yayongerawo wano akakwakulizo ak'omunaana
asharutu athamina abamanyi abamu bakoma ku obwo musanvu abalala bongerako ak'omunaana ke kaluwa wazada ba'du ahli ilmi sharutan thaminan bannanyini kumanya abamu bongerako akakwakuliza ak'omunaana wa huwa al-kufru bikulli ma yu'badu min duni llahi ma'a al-imani billahi rabban wa khaliqan wa ma'budan bihaqqin kwe kuba nti okaafuwalira n'okyayira ddala ebyo byonna ebisinzibwa min duni llah mu kifo kya Allahu azza wa jalla ma'a al-imani billah rabban wa khaliqan wa ma'budan bihaqqi awamu n'okubanga omuntu ono akimanyi nti Allahu azza wa jalla gwe tulina okukkirizaamu yekka ye mulezi waffe wa khaliqan ye mutonzi wa ma'budan bihaqqi era yasinzibwa mu butuufu boogera ku ggwe akuba ekitabo ng'ate oyambala enkuufiira okkiriza Allahu azza wa jalla ate ku sayidi n'omugattako ekirala kikokkakulizo ak'omunaana abamanyi abamu kebongerako ketujja okulaba insha Allah oluvannyuma lw'okumaliriza akakwakulizo kano ak'omusanvu. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Malizanga nsaba Allahu azza wa jalla atuteekemu abo abamwagala mu bukakafu bw'okumwagala, atuteekemu abo abaagala ekigambo kya la ilaha illallah mu bukakafu bw'okukyagala, atuteekemu abo abaagala omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu bukakafu bw'okumwagala, atuteekemu abo abaagala abakkiriza abaagala ebyo byayagala era abatamwa abo baatamwa era abatamwa ebyo byatamwa era abo abakyawa ebyo byakyawa. Mwanjugira Allahu azza wa jalla atugonnomoleko okuba ntukola ku lulwe yekka. Musaba Allahu azza wa jalla taso mbisitaani akkirize kaweefube waffe gwe tukola atulongooseze embeera zaffe kuno ku nsi ne ku akhira. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على محمد بن عبد الله يا نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.